What a Michael. Ntebe zivuddeyo mukeka guvuddeyo ate gutadde mutaka. Wanji, how are you? I'm okay, how are you? Look how beautiful. Wanji, nsanyusa okulaba. kale rwajanani. Namachika. Nani? Namachika. Namachika. Nze nobyo nawulira bali Ramatika. Temumpulya bulijjo bwe ndisobya. Mami nsanyusa okulaba. Kaiza kabigo. Nkwaniriza nnyo mukwano gwange yona gy'osinziira okutulaba olwaleero. Obudde tebubaawo naye obudde bw'aba mikwano gyo obufuna. Nze nasalawo okubategeeza nti omuntu wanjagala gwe njagala. Sigenda kujja mu kikomera kyo okunjagala. Sigenda kujja mu maka go. Kodda jangu wano gwe koddamu n'okaaba. Kiki kye tuliko? Kale jangu wanji. Tusanyusa okulaba bannange webale kujja. Balaba. Akaabira ki? Nabagamba ngenda kujja. Tusanyusa okulaba. Tokaaba jangu nkulereko. Nabagamba ngenda kujja nze sirimba. Ndi musanyufu. Ate n'okwogenda kufuna pressure. Omanyi bwe bayita obusagazi. Mumanyi obusagazi? Ebisagazi temubimanyi. Kati obusagazi obuto obukuulayo ng'akuula ebikajjo n'obugaya n'obugyamu amazzi. Omutima kati oba kusanyuka oba kiteguyina kukuba bwe guti. Guba guvudde ku peesi gye guyina okukubirako ne gukubira ku ndala. Ne bayitayo batya? Kikumbi Kikoko. Kikoko kiri ludda? Aha. Nkwaniriza nnyo mukwano gwange yona gy'osinziira okundaba olwaleero ali ku YouTube ali ku TV ali luddawa. Nali ndi eyo omwami bamuyita mutabani wange sinamwayi bamuyita Jacob. Mumumanyi Jacob omutuuze? Akolawa. Kaakati yali ali eno ng'atalaga makubo ge ng'anoonya kalulu. N'agwa ku bantu naye nasanyuka nnyo kubanga yasobola okukwata ka vidiyo ako n'aŋŋamba nti mami eno waliyo abawuliriza abo bakwagala buli gye mpita baŋŋamba ojjanga n'obalabako. Mami bannaye simanyi kyakukola. Simanyi niwotegeka omusomo. Mba njagala okujja naye nenfuna ebizibu. Mami ndi musanyufu mama Sara Mulongo ndi musanyufu okulabako. Ndi musanyufu nnyo. Raira. Nkugambye nze nengo Mami tofaayo tuli bulungi. Neyanziza. Mami nkedde ku makya kugenda kukola. Okolera wa? Mama Mulongo nze njoza ngoye ndi mukazi ayoza ngoye. Yenna yakubira essimu gy'ogenda n'oyoza. Ngenda n'okola n'okusasula ne bagaana. Nga tookuzooza ozimaze. Nkedde ku makya ne ngamba bannaaye. Mulongo anajja olwaleero. Naye olwajja engeri gye wayogedde emirundi ebiri. Ne ngamba bakazi mmwe tugume nkyayinza okujja. Nkedde ku makya ssaawa 12. Ekiro nakulabye ne ngamba kaneba.
kanebake bangwera programu yo olwawedde ne ngamba kanebake nzukuse ku makya saa 12 nengenda nenjoza nemaliriza nengamba naye banaye mulongana gye yagambye essaawa 3 ngambye ono neiba wange ono mukazi ono netubeerawo nembeera nenkomawo ewaka nenkola ku mirimu limo nengamba banaye namugamba naye mulongo tagenda kujja yagambye essaawa 3 lwaki tajja mama nga tumulinze ebbanga ddene mami ndi musanyufu twebaza empeerezaayo maama muwewuse tugumya maama nze mama wange yafa naye kutwala nga gwe maama wange Janati sorry bakuzaala ludda wakale kwate omuzenda sani mukazi musoga gwe maama wange mama yafa wenkana otyanyumiza kandi buluto lw'oyo omwana lwa myezi 2 yakamala mu ttaka emyaka 5 naye gwe maama wange taata wange wali nayita nyamba nga yadde banzaala omwana omu mu nsi eno kujja ku boyo ebigambo byambuulirira omusajja oyo buli lwagamba yali akasasiru nengamba kangume wagamba bamuzaala mwana omu nengamba kangume kamugubireko mama nga yafa nentandika okulaba ennaku tuula jakuba yagala abantu abakola ne mama mulongo ayagala abantu abakola gamba kantandika okoze engoye era engoye nziwereramu omwana wange omulenzi kati omuntu olina bakasitoma abo nti njoleza ono n'oli oba nina bakasitoma naye abamu tebaagala kumpa ssente era byebyo ebizibu byogusangamu nengamba mulongo gwo omwaka ewatwala abantu wabweru nengamba oba nange ngende naye nga niwenkuba ku ssimu yo nenga mama woboze enyamba ngende nkolerera abaana bange nve mu Uganda temuli ssente abakubonabona mbonebona naye nga amanyi nkoleredde abaana bange saagala kufa kuleka abaana bange ku nsi kubonabona nga nze wembonyebonye mama mulongo abaana bali bameka Janati 3 kati bw'oba ogenda okukola oba osuubira balekeraani babeerawo waneeno babeerawo ngenda nnyo ku makya nenkomawo mangu nembategekera ngamba bw'oba oyagala okugenda okukola emitala w'amayanja okunoonya ssente z'abaana oba oli balekeraani nabyogeramuko ne bba wange naye nawe mulongo omanyi nangamba nja kusigaza abaana bino nebijjamu ebintu nebigotaana kolona Janati kolona mwogere mu lusoga mukobe ire enkoye amazzi gabagayita batya mu lusoga nkoye amadiga koba kolona mu lusoga tusekemu baba kale nange namusaako mu lusoga agandi otulusoga nkobera olusoga Janati oseka mukko nkobera olusoga nebyo mama mulongo kati soko namuse mama mulongo okoba otya wasiza otya nnyabo nzira nsonga mwekaza nga nsanyusa obbabonako mama kyekyo kyenjagala mama naye kolona yansiba njagala genda kolera abaana bange ngoye newoyoza temuli ssente temuli mama kolona waliwo feesi endala gyesirabye gye nalaba mu vidiyo ya mukyala mumpimpi bwati muddugavu sinaba mulaba ajja kuboka tuneko ddamu okazanye mumpimpi bwati yali akutta omwana nga musitulidde wano bwati mujja kale mubuuze ku bantu nno tudduka nno ffe bemulaba tweyongerayo mbafisiriza akadde ate si yoyo waliwo omulala kale mubuuze ku bantu bannaye tusanyuse nnyo bannaye mwenna okujja bannaye mwebale tufisiza kadde mamisaala tukwagala nnyo bannaye tukwagalira ddala senga tubaye tufuna obudde buli omu okulabamu ka private katini bannaye tulina obuzibu
Neba nemwe bale kujja Mr. Jacob tukweyanziza nnyo ddala bannange. Ngenda kaba waka private counseling nze bizibu byendya. Nze byonna bimanyira. Nze osobola okumpitira omukolo nenkugamba nja kujja nasijja kuba mmanyi bya ssanyu gwoyina wootuuse. Naye omuntu nankubira nangamba Mulongo omwana nga nfaako. Ne bwe mba nze nali nvuzeeko ku bagole. Nga tunaatera okutuuka emabega ne tuwulira emiranga. Omukyala yali azaala Abaganda twewandulako. Omwana yali avuddeyo ekitundu. Bwe nawulira enduulu ne mpaakinga ebbali. Ne mbaga nze nnyina okutaasa enduulu. Ate obuzibu emmotoka gye nali nvuga abawuliza mugimanyi bagiyita kawala. Nzibu ya kuvuga. Tugivuga abantu nga babiri. Ne mbagamba sika kawala. Tiyinza kubanga okutuuka ng'omusaayi gukulukusa okuva mu luggi. Agamba yalemererwa ku mulyango. Mumanyi bulungi omuzigo ruumu emu. Mulyango okufuluma n'okuyingira ng'omusaayi gutandikira eri. Ne ngamba abagole sigenda bagoba mu mmotoka kutwala mulwadde kuba nekiri kikulu. Naye mmwe mukole eki mweyongereyo. Naye twali tumutuuse Naggalama mu ddwaliro n'afa. Namulaba nga afa kuba omutwe gwe nali ngutadde sayidi yange. Bwe yamala okufa ne baza omukyalo oyo nkyamujjukira erinnya bakuyitanga Mama Agnes yasobola okumunyiga eno waggulu. Bebi ne kuba bali batugambye ate bayinza okumusalamu ate biki yasobola okukisindika kibebi nga nakyo kifudde netu. So nze bizibu byendya bwe mungamba nti ngenda kubeerawo wano mumbulire ku bizibu tekina mutawana naye neeyongerayo leero olunaku si lwammwe kibuto jangu bana njogedde ku byolubuto ndowooza essaala eziri wano bana mu nsonyi wennolo bambi ojja kuzaala bulungi inshallah ate ozaala omwana gw'oyagala wadde Katonda yamutonda dda naye nkakasa ojja kuzaala gw'oyagala. Alimu gw'oyagala oba gw'oyagala kati nze mbadde mbimanyi. Kale kibuto tukwagaliza okusimuluka obulungi jangu obuze ku bantu neeyongereyo. Naye Mama Mulongo saa tusanyusa okulaba. Olwaleero mpulira nsumulukuse. Amiina. Tukulindiridde bannange. Twakeera ninkeera bulungi ninkola emyo nteeka kali akatebe nintuula. Nga buli mmotoka eyitawo. Tugamba oba yooyo titwebaka. Titwebaka. Tweyanza nnyo mwambi Jacob era tuli mabegawo. Janati lwe nagamba nti ngenda kujja kuloma. Mami nze nalwala zawera ssaawa 12 omusujja ne gunkwata. Saddamu kwogera na muntu yenna. Nakeera ku makya nenjera sukola onaku saayoza nagamba oba muntu ankubira ssimu oba bosi wange obaani sigenda kgenda. Nenkera ku makya nendera olujja 10 ezo nendera olujja ne luggwa nenfumba obuugi netunywa nenga byenywa tebigenda nengamba banaye Mulongo anajja nenga banange ne bangamba akatugume tutegese ebintu byaffe ebirabo byaffe nze banaye mamisimanyi nengamba batunakola tutya netubeerawo nembagamba kola onaku nafumba akawunga n'ebijanjaalo nengamba mamuzeeyo manyi akawunga tikakyawooma nengamba jjana nti olaba tayagala kulya kawunga naye ngamba nti emmotoka buli ejja tutunulayo buli ejja netugamba nono ku 2 ku masasi gano agaavuze oba maama bamukubye oba yafunye ekizibu oba mami twabeera ku puresha ono nagamba batumukubireko nengamba munaye tugenda kola tuta tukubireko ku Jacob netuguma emitima netugamba tulinde ku Mande wakinaaba kiganye tulina okube ate ne Jacob twewulira olw'Essande nempuliriza Jacob ku lw'Essande tena kimu kyayogerako yadde n'ekintu aba abantu nengamba manyi
Jakuba na kimu kyayogedde ku mulongo. Mulongo mulamu. Alina okujja olunaku lwonna. Buno bwe bukusanyusa. Alina okujja. Tugenda owulira ku Mande. Nga najja nati munsonyiwe. Namwe ebintu maama tukweyanza. Namwe mulaba ebintu maama Mulongo. Mutima gwange guwewese gye ntuuse gy'oli. Ngeri gy'ozze wano. Kirabika nange naabeerako. Amina. Anali wakujja Saturday ewedde naye wiiki ewedde nti yali ya lutalo. Nze sirabanga ku lutalo olwo lutalo lwe nasooka okulaba. Naye nga nze olutalo lugenda Nava 12 nangamba nze banaye mbabulira ngenze kwebaka. Olaba 12 zizino zituuse. Kangende nebaka. Omusujja gunuma. Mpiso. Kwabaki. Kwali kutambula bulungi. Kwatandika kutya omwana ono ani maama we? Kwatandika kutya okugulu kw'omwana? Jangu wano maama. Tambula mu kalenda be. Tambula mu ng'ova wali. Si kwa mpiso jangu. Jangu. Kwe kuliwa kwe kuno. Kukyalimu obulumi. Tekukuluma. Kwale maloli wa bbanga ki? Ojjukira ng'otambula ng'otambula bulungi. Kwatandika kutya okuluma. Kale jangu wano. Nyina omugagga wano. Nyina omugagga wano. Gwomanyi kibayita okutula mu ntebe n'ogimalayo. Oyongera eri. Gwomanyi kibayita okutula mu ntebe n'ogimalayo. Nga tewali muntu n'omu agikwatako. Kale sooka oveeyo ne gundi atuulemu katono. Jangu. Kwatandika kutya okugulu maama. Ozze otya wano? Otegedde otya nti ndi wano? Watugamba ogenda kujja. Bagamba ngenda kujja. Okugulu kwatandika kutya? Nali ku ssomero nga nsoma nga ndi mpittu. Ne kutandika okunnuma. Nenzirayo ewaka nga twali tugenda kuwummula. Nenzirayo ewaka nga kunnuma. Ne kunnuma. Wekwama okunnuma. Ne kunnuma nnyo. Ne ngenda ewaka mama n'angamba obadde ki? Ne mugamba mbadde ku ssomero okugulu ne kutandika okunnuma. Wekwannuma obudde ne buziba nga kukyannuma nnyo. Kati taata waffe n'atukubira nati twali mu kyalo. Taata waffe n'atukubira nga piki bagimubbyeko. Kati avuga ya looni gye bamubako yali yiye nga yagyevugira nga yagimalayo. Kati nga nnyina amagezi mangi kati omukazi eyandoga yali ayagala omwana we yaba n'amagezi nze siba n'amagezi. Ani yagamba nti no waliwo yakuloga? Ali ku Star TV program kooti YAMAKA omulongo babiri Sara gemanya gange. Mama w'omwana ono aliwa. Jangu wano. Ade side wali obalina ssenyiga tatusiga COVID. Nyakuwa tofaayo. Da wali obeera ne COVID waweka. Jangu wano. Abaana muveeyo mu katebe kale. Nenda temubagoba nnyo mujje eno kale mujje ku mukeeka. Omwana we yatandika atya? Mulongo ebyoyo biwanvu. Osooka tusanyusa okulaba bali kujja. Bano emunaasonyiwa. Omuzindaalo guteeke wali. Mulongo omwana ali mu ppittu. Twali mu kyalo. Agina aliwo ka bebi akato. Akwati kaliiwo. Ne ngenda nga ndi nakawere.
ngenda ewa maama okunzijanjabako ne ntuukayo okusoma ne kuddamu naye nga nkyali taata we n'agamba basomere kasa waliyo essomero mulindeko okudda naawe omale okutereera ne tubeerayo waliwo akatawuni ewaabwe ewaffe ne tuvaayo tudda mu katawuni kaabwe awo we yatussa okumpi n'essomero omwana asoma yasoma ttaamu neggwako katoga nti abaana bawummudde badde ewaka ankubira essimu aŋŋamba kati ndowooza ne we mudda koza tetugenda kudda tugenda kujja tusigalayo ye kale ng'abaana bawummula nali ntudde wasengaawo awo misana saa 7 abaana badde ewaka bakomyewo abasinga obungi konze ye wange nga simulaba mba ndi awo nga wuuyo yenna atunula bulala atunula bubi konze kiki nti maama okugulu mayinza sitera nnyo okutiitiibya baana namugaa genda eri genda n'ewaka natambula n'agenda ewaka namusanga mbuli nga yeebaasa omumuwa ku mmere mulongo omwana ayokya okugulu naye nga tekulaga nti oba kuzimbye oba waliwo ekyayokeza oba ki kyonna ne mugamba gwe naawe eddaluuli oleka ogudde mu kinnya n'agamba nedda maama okugulu kunnuma bulumi simanyi lwaki ne tubeera awo sasooka mufaako nnyo netwebaka netuba twebase essaawa nga asulawo wamuka maama okugulu konze weebake naawe tomalaako mirembe kati ziba ziwa essaawa nga 10 taata we sasooka mugambirawo asooka nensirika ziba ziwa essaawa 10 taata we naakuba ambuuza mwasuze mutya konze bubi tikiki konze omwana okugulu wabadde ki konze simanyi naye nnyini tamanyi kekyava gamba ddaluulye abika oba yadde abuuka agwa mu kinnya nekwekanga biki ebyo namugamba kino si kinnya agamba ebyo bikyali awo nti nange piki bagitutte nengabana kati bagitwala yali eno newabaawo omukyalo omu nagezaako muwa ku namba zombi nazikubako ngaenamba ziri bize yo live yennyini naye piki bagitutte katugenda kukola tutya nangamba omwana omutwaleko ewa maama we amuzaala netufunawo kabooda netugenda netutuukayo maama yaliwo awo ne bakebera okugulu naye nga kulamu bulungi nnyo tewali kiki naye nga omwana afa okugulu obuyitirivu ne kumukuba omusujja ogw'amaanyi ne gumugenda ku bwongo kulaka kati ekizibu kiri muno kuba twagendako ekkosovaawo ekisubi ne batuga eyo kati eno ne batuga kosovo koso nze nzijanjabira abalwadde bange mu malwaliro amazungu era sina ddwaliro mu Uganda lye simanyi sina dokita wano mu Uganda w'amaanyi gwe simanyi wabula nze abalwadde bange bakyusa okugamba nti oba mutwale wa sheehi alina majeeni badokita abazungu bamala konfaminga kuba nze nali nkutteko omwana maama we n'aŋŋamba bamuloga omwana namukwata ne mutwala mu mwana mugimu emulago ng'omwana abadde alya bubi alina kwashako kayinamu typhoid akaana bwe kanaamulwalirira yenga woza kimubandoga kati nze sigendera ku magezi ga muwuliriza wange omulwadde wange ng'etteeka asooka mu byuma bizungu bamukebera omusaayi ne bamukebera omusulo ne bamukebera ttiwe kiba kyetaagisa ne bakebera ekifuba oba kyetaagisa ne bajjako samples zonna era zitwala ssente n'oluvannyuma ne nkakasa nti abazungu mukkiriza
timukiriza ayo basi ng'olyoko ndaba bwenzungira mu makyaki mu basumba mu basawo mu bamashehi kubanza olwomba nnoonya bulamu bwa muntu basi kyafaayo wa gyembukoze eki gyembujje ku Koso ogambye bagamba batya manya ku Kosovo bamukebera eno bamukuba ekifaananyi ne bagamba eno waggulu mbu akawuka eggumba kaalija olwo ne tubeera ne bamukolerako ku ngatto manyi wafujja engatto yagaana ozambala kati aliwaawo bw'atyo naye Mulongo tutobye tetulina tatuuse twadde eno olwotuvudde mu kyalo tugenze ku kyaki oba amakyaki yawa gye tutatuukamu teriiyo ne basaba naffe ne tukoowa tuli awo tuli naye bwe tutyo kale akati tujja kuddamu ku Koso tujja olowooza ekifaananyi kye baamukwali kyatwala ssente nga mmeka taata we yagendayo kale tujja kumuzzaayo akatabo kakyakayina tujja kumuzzaayo ku Koso bo batubuulire bo basuubira kukola ki kubanga eddwaliro lirina okuba ne option tukitegeera lirina okubako ne kye ligamba nti ffe twali tugenda kukola bwetu naye tebaakomawo njagala eddwaliro litandika omulimu gwalwo bwe kiba nga kituufu akawuka amagumba kaagalya akawuka ako bakawa eddagala si bwe kiri kati omwana abeere ku treatment eyo ey'akawuka nga nange bwe nnoonya treatment era nyina eddagala ly'enjobe bafunira alisiigeko wabula likola kya mirundi ebiri tolaba nti ongambye temuli bulumi liyinza okusiikuula obulumi ombuulira oba liyinza obutateekawo obulumi bwonna era okola ki kuba okugulu kubadde kulamu lwaki bwe nkusiiga eddagala ate kutabuka n'olwekyo teweeraliikirira naye ebyo byonna bijja kutuuka wano ku Lwamukaaga lujja wiiki eno mugindekere ndi bize nnyo ku Lwomukaaga olujja ngenda kuba ku lwedde mbadde n'ensonga endala ez'okkolako nze sinnajja eno okukola ku kooti y'amaka nze temuntawaanya sinabajjirirako nze nazze n'okulaba bulabi bantu bange owulira kale toddamu kaaba bebi wange owulira tukyali bato tusobola okutereeza okwo obudde bukyali tolina kubeera mulema owulidde obudde bukyali tolina kubeera mulema olina kubeera ng'otambula nga nze owulidde maama kale kati osoma mu kyakumeka Fifo. Naye bannange covid yabayisa atya ku ssomero nga temukyasoma saagala genda kuleka bakaaba oba oliawo nga bagamba teri kudda ku ssomero n'osanyuka nfudde maama omwana titukwatagana oyagala nnyo okusoma kale nyimbirayo akayimba ke muyimba ku ssomero njagala nnyo okusoma naye sirina magezi bulungi kati tokyalina magezi bulungi maama abadde takyogeddeeko bannange no teri kusaaga kakati kati bannange nze ndabye kale tugenda kwejjanjaba teweeraliikirira gamba abawuliriza tinsaba bansondereko ssente maama ntwale ku Koso nsaba bansondereko ssente maama ntwale ku Koso banzijanjaba okugulu ntambule bulungi ate ne Mulongo nzijanjabe gamba abalina obuyambi baweereze ku simu maama olina essimu erina ku mobile money toyina simu gamba alina obuyambi aweereze tusaba aweereze Mulongo alina obuyambi tusaba aweereze Mulongo nkusaba mukwano gwange kyonna kyoba osobodde ku lw'ebizibu by'ensanze ebunnamwaya mu kiki bayitayo batya Kikoko kiki Kikoko oyagala nnyo ekikoko ate bayita osekemu bana banyi olugendo olumenyedde bwereere teri kuseka koko oyagala kyowatiro kisambi eno batondayo chips essaawa zino ziriruda maama wo abeera mu bitundu bino maama wo muddugavu maama w'omwana ono ayinza okuba nga netya ssimu zange ebbiri maama ennyindo eyoeye ofaanana maama wo waliwo omukyala gwe siraba
Kale nsaba omuwuliriza wange yenna omulungi onyambireko omwana wange ono ngenda muddamu mujjanjabe ngenda mutwala ku kosu naye tujjukire nti test ziri expensive bagenda kuziddamu nsuubira ogendako mu Kampala Imaging Center era mwagendako eyo nsobole okulaba then abazungu bambulira ekyokola naye ajjukira olunaku lumu nti Mulongo lyajja ku kyalo kyaffe okugulu kwange lukwakoma okubeera okulema. Saba omuntu yenna ng'olina ky'osobola okutuyambako ompeereze ku 0776101115. Tujjukire nnyo nti nno obuyambi bwe bubaawo nze ekyokola mba nkimanyi naye bwe buba tebuliiwo nange mba siina kyakkola. Manyi abasawo abakebera abalina ebyuma ebikebera ebijjanjaba empeke eziri expensive naye mba siina kyakukola. N'abalala bafa mu malwaliro naye ng'eddwaliro eddagala liyina naye ng'omulwadde tasobola kulisasula. Katonda n'amutwalira awo. N'olwekyo onsaba maama oni oba alina akatebe kano batak kaakati nsaba kajanaati nsaba munyambeko tusobole okujjanjaba. Kale jangu gw'obulayo ngende. Banaye tusanze okulaba mama Sala. Tusanze okulaba mama Sala. Tweyanziza mukwano byonna we bale kujja. Abalabi ba Star TV. Tubalamusiza Sala sigenda kaaba naye ndi musanyufu. We bale kujja mama. Kuba obwedda tuli wa chairman. Chairman yabeera ludda. Zana. Nomukola yoki? Batugoba mayumba. Renti. Wa COVID. Naye kati obwedda ndiyo naye nga nkuba amasimu ga kumukumu. Atuse? Mulongo atuse. Banaye mami Sala ze. Munyimbire mu atuse wedda gwenninda temukamanyi. Banange nga ndiyo byendiko naye nga bangumya tanajja ero zenga nakatuuka bwenti nga sinayingira na munyumba kuba nengoye zonna nazireseewo ebweru n'obugatto naye ndi musanyufu mpulidde nga mpewuse kuba tubadde wa chairman ndiro lyatugambye nga lumu tanjagala mu nju ye tayagala amanje emyezi 3 naye ebbaluwa gyatutte wa chairman agambye abanje emyezi 6. Tetulina lisiiti. Nze ngala ndirodi wange tayina lisiiti. Naye kati mbaddawo nengamba nensaba chairman n'atugamba tunoonye ssente. Bwe ngambye okunoonya ssente muwe. Angambe tayagala ssente, ayagala nnyumba ye. Siina ssente zisenguka. Sizirina. Neze musasula zennyini sizirina. Bakasitoma batono. Mukyala alemeddeko. Ya bizinesi ne wali emiryango eri. Nteekako n'obugatto. Naye ssente ntono, ssente ziyumbuze mami Sala. Simanyi kati anti agambe takyatwetaaga mu nnyumba. Kitegeeza tetusasula. Naye tuyina kuvaamu. Kati gwe gy'osuubira okunoonya osuubira kunoonya luddawa. Mpaka sawo kangaawo. Osuubira kunoonya luddawa. mami Sala mbadde njagala era nnoonye mu kino ekitundu mwennyini kuba mwe muli bakasitoma abange. Mwe muli. Gye ndimu ya 8,000. Mbadde njagala lwa nsonga nkolerawo ate sisasulawo. Nga nsobola kufunirawo abaana ekyokulya. Abaana be nange kyembadde nsaba naye tubadde ku erosi agambye tayagala ssente ze. Tayagala ssente zange. Yayagala nnyumba. Naye binsobedde mami Sala. Naye nsanyuse. Ayinza okuba nga abadde ayogera ekyo. 8 emirundi 3. Kati kansasula emyezi 3 egyo gy'ogamba. Ogimutwalire. Bw'ogimutwalira nze nsuubira nti ajja kulekamu. Tetumuyita agenda mutu. Katonda wattu kye tuliko.
ngambye okusasula nnyumba ate mukaaba bukaabi. Olw'essanyu eringi maama. Katonda akuwa ky'osinga okwagala mu nsi eno maama wange. Nze nkuyita maama. Nze nkuyita maama, nkuyita maama. Nze Mulongo natandika okuwulira. Nkyali muwala muto. Jana kyogera ku by'amaaka naganya okukula. Bannange mundeke aiza katunuza bulungi eno. Tekyali kukula. Nze nazaalibwa 1st December. Sikyayogera kati mwaka. Emyaka gyange nagikutemu. Gwe jana tyoba watandika okupera ng'oli mwana muto gw'omanyi. Gw'omanyi tongatta mu myaka gyo. Tonga sigana kuddiza muzindaalo. Tongatta mu bya myaka gyo nze. Jako kamera. Lejo giri emeka. 20 mu emeka. Mubazeemu 20 mu emeka? Enanga omugeno ntera omutwalo gwange sireka balance ku kyalo. Ntera omutwalo gwange sabo nziguliremu ndeteremu ebintu bye naleese okuwa abana abantu ba Janati kano kako kubanga gwe wasinga okwogera. Ng'okyayogera. Osirise Janati. Ate nakuwadde omuzindaalo. Ensete enkalu ziweddemu. Kati awo abawuliza bajja okusonderako. Tubadde babiri nono mamisala. Ampate sente mmekezo. Toyanza nnyo toyanzege. Otuwonyeza okusekererwa. Bananga toyanza mamisala toyanza nnyo toyanzege. Kati njagala omuntu ono. Janati jangu munda gw'omuntu ono ataliiwo. Oli wuuli mulabye. Kati nyina wano gwesi wuuno ono. Yoyo muwala omuto. Yono omuto. Naye wano nga yalingo olaba bwe nkulabye ne ngamba nti nno yeggwe kale jangu wano. Ono sukali mutwale yewaka. Otwaleyo n'ono sabbuuni. Kale. Kati abafunye ono tannafuna ssente tafunye ssente kafune sukali. Mama w'omwana ono Michael kwati. Kwako sukali. Kwako sabbuuni. Ramati kasukali wo wuuyo. Bakatuwadde okatunda mu kooti y'amaka. Kana akawunga kafuuka ennyama naddala ng'okagoyezza ku lunaku olwokuna. Ku lunaku olw'Essande kasobola okufuuka enkoko. Bw'okagoya obulungi emmembe omwana akyakaaba. Gamba supa kawunga. Supa kawunga. Akawunga kano zino kilo 5. Essimu ya kawunga zizo kweziri naye batokubye kwezo okuba ku 0772 eyewa kaliga 68 778 mukole mutya kale akawunga kati no bweraje mulino kagulanga ako kemba wadde kakakaaga mu 5 kati akaddako kaba ka mutwalo gumu mu 1300 Joko mogula akawunga akaveera kano okatereka. Bweweza obuveera buno 5 nga bakuwayo akasawo ka kawunga. Bweweza obuveera 10 nga bakuwa akasawo ako k'obadde ogula. Mukitegedde? Kale. Ezana jankuwa omuti gwa sabbuuni. Kawunga. Kale mujja tuwagira mujja tugulako ate nange ngamba nnyo abawuliriza abange nti ffe bwe twekolamu omulimu ng'ekkooti y'amaka ne twewagira ng'ekkooti y'amaka n'oli naafuna gwe tuba tuwagidde of course naffe tuba tufuna akasente akatuyamba
nga sinnaba kusiibula nsaba okusaba obuyambi bw'omwana ono. Omwana ono sigenda kutuuka ensonga ze nzireke bulesi bwe zityo. Omwana ono alina okugenda mukosa okujjanjabibwa. Nsaba omuntu yenna alabye TV, alabye programu eno gye twatandise ng'ey'okusaaga, bambi onnyambe. Nze wembeera, nze olaba mbeera ku mbaga. Nga ndi bulungi nseka ndi ku mugole najja nakukonako. Mulongo, n'omugamba wangi eno bwe muyimba akayimba nagamba, omwana wange yafa kibwatukira. Ogenda okulaba nga emboozi ey'omukolongo nga wangi mukwano. Kaganza siyina wembeera nga mirembe. Ebyo bye bintu byange. Saba omuntu yenna alina obuyambi ompeerezeko ku 0776 10 11 15. 0776 10 11 15 ne 0752 10 11 13. Omwana ono agambye taata we booda baagibba ku ssaawa eno avuga booda eya looni. Namusanze n'akasanirizo ke. Simanyi oba abadde asanirira alagawa. Wabadde osanirira olagawa. Ate nga akaviiri akasaniridde bulungi. Kale. Nsaba omukyalo ono agambye badde alina kyayogerako ate naye ayogere oluvannyuma tweyongereyo n'olugendo lwaffe. Tweyanza nnyo mamisaala, tweyanza nnyo byonna by'otuwadde, naye olwaleero tuli basanyufu wadde babadde leero tubadde n'omukyalo ono nga baatugambye tugende wa chairman olwaleero ku makya. Nze anti Kadaalo waawali nga batwagala nga lumu tuve mu nnyumba ku lwa ssente za COVID emyezi 3. Naye nga tutuyina ssente okuva ku makya tuli eyo twegayira ntugamba tutuyina ssente. Kubanga okumande nagenda mu ddwaliro omusawo n'angamba pressure eri waggulu tugenda kulongoosaamu omwana. Seebaka. Sula ntudde. Bw'oba obeera bw'oti n'ogamba nti ngenda kufumba kyakulya tosobola kulya kyakulya. Landlord ng'akubanja. Aba ayagala akukonkone ayagala ssente. Namwe twegayiridde ne twegayira okuva ku makya. Bagaanye. Baagala nnyumba tebaagala ssente. Chairman tumugambe tulina ssente za kusenguka. N'agamba nange sirina kyabbakolera. Abalabe ba Star TV, abawuliza ba Mulongo, n'abawuliza ba Star Radio. Bannange wadde tubeera eyo mu Kamooli, tutusobola kuba ssimu, naye omutima gubeera eno mu Kamooli. Singa Katonda akeera ku makya n'akagula Akamooli ako naffe ne tufulumamu, tugenda kubeera tuli basanyufu. Embeera gye tulimu mbi. Nze nyina omwana owa candidate P7. Beetaaga buli kimu. Alina okukola ebibuuzo. Nange kennyini ssaawa zino sirina ssente. Naye ekisinga okunuma kiri kintu kimu. Nti nga lumu nyina okunoonya ennyumba. Nve mu nju. Nsaba abalabi ba TV bansondereko ku ssente. Nsobola okufuna wembeera n'abaana bange. Abaama emirimu gyabagwako tebakyalina mirimu. Nange kennyini nalina omulimu gwenkola nagwo gwaggwako mu COVID. Sirina mulimu. Nina okuliisa abaana. 0702 13 71 28 0702 13 71 28. Katishabe Farida. Tweyanza nnyo tweyanza. Omukwano ow'omwana jangu nkuwe ku sabbuuni. Kale. No, abadde talabanga ku bizibu. Kale boy kwata. Oyo yasooka. Box yange. Rama tujja jana tojagala. Ate box ya.
mukkirize mbasiibulire wano banywanyi bange mbaniriza wulira no nange nga mbaniriza nsanyuse nnyo okunyanyiriza ku kyalo ky'Ebunamwaya nsaba okwebaza Jacob omutuuze eyatuusa obubaka buno erinze nenzija okulaba ku bantu bange kale olusiba kujja bensanze bagobwa mu nnyumba abayina ebizibu ebirala olwo mbeera kyeyandibaddewo naye omukama agabiri jana ati osibiddemu ki muno maido gano nga neyanziza gano maido eno mbooli kale nalabira eyo tombuulira tweyanziza tweyanzeege akosikeeyo tweyanziza tweyanzeege eyanziza neyanzeege kale munsitulireko tugende akatono kazira mu liiso akatono kazira mu liiso amiina amiina amiina